obulumi bw'ebiwundu mbuwulira. Dokita yasembyeyo okunkolako jjo nga neteekateeka okujja mu saaviisi. Ne mugamba naye dokita ndowooza onsazeesaze kubanga ng'ayina okuutira ddala. N'aŋŋamba tansaze kati nadde nkaana lwakuba akagiri tankalabawo naye ate kaasaze birala. Tekaasaze nze. Naye nga obulumi olw'okuba obulumi nabadde mbuwulira. Bulijjo mbumira kubanga bankolako nga bambuuza. Owulira otya? Siina kigambo kyembanyega n'eki kubanga ndowooza ku Richard. Lwabanga onkolako ne bwayagala okuuta otya. Sifa ku kiwundu ebirowoozo byange bibeera ku Richard nenganyi. Kweri Richard taliiwo. Naye yagenda bulungi. Yakola omulimu gwe n'agugusa. Ye ssaala yange nkola omulimu gwange nguguse. Maali munfiiriddwa. Atali ya mama yake kama naye. Kano kenna komyewo. Sirimu Richard sije kuswaza. Ebigambo bya Pastor Bugingo bw'abadde ng'akakasa obulumi bwakyalimu n'olwaleero okubeera nti amabwa ge baamukubamu amasasi bakyagakuuta emulago era gakyamulumira ddala tannaba kutereera bulungi nga ye agamba nti obulumi yabuvaako takyabuwulira. Obulumi bw'alina ku mutima bwe bulumi bwa Richard munywanyi we bwe baakuba amasasi ne bamuttirawo, ekireetedde abantu okwebuuza nti ago goma bwaki agatawona tugenda mu mwezi mulamba gagago tegaliwona. Abantu beebuuza ebibuuzo bino si lwakuba nti baakyawa Pastor Bugingo naye beebuuza nti omuntu yenna waakiribwa okubwa amasasi abantu obalagako ku biwundu ne bafuna batandikira okusaasira naye ye ebiwundu bye byakwogerera bwogerezi kyova olaba baatuuka okubikubamu ebituli nga bagamba nti kino ekifuula kyekwaso kufunirako sympathy mu bantu naye ng'ekituufu bagamba nti talina bulumi bw'ayitamu. Oluko olwa Richard abamu baatuuka n'okulumusibako nti yali alumanyiiko. Okuteekawo ebiwundu bino kusobola kubuzaabuza ggwanga nti kituufu baatulumba bulumbi nange nina ebisago. Omulwadde waffe ow'amabwa g'Amazoni balabika bamuwaga lifetime kuba gali tegawona galinga ge bamuweerako garanti. Gwate tugenda mu mwezi tubuzaako ennaku 5-6 gaweze 1 month old naye tegawona, is still nursing wounds. Obulumi bw'ebiwundu mbuwulira. Dokita yasembyeyo okunkolako jjo nga neteekateeka okujja mu saaviisi. Ne mugamba naye dokita ndowooza onsazeesaze kubanga ng'ayina okuutira ddala. Gano bagakuuta nga nkyakya z'Abawarabu. Omusawo eno bw'agakuuta tebagaganya kuwona naye nannyini go bw'ageesigama kati aganaawona gatya. Naye bannange omusumba atufuulira. Sebo bakuuta naye nzijanjaba kyeno fomula kyeno ate bwe bakuuta kuute musumba atukoze atya naye musumba ne bona abayinga tayimu tujja kuzimba Pentagon osaaga olukugamba nti zimba Pentagon ng'otunyokosa. Pentagon ye nnyoko watunyokosa naye tuyamba gwe kubanga endiga zijja tuuka tayimu zeebuluse ne bw'onooziwanvuyo tezijja tuuka ekiseera zeebuluse. Kati bwe zeebuluse omanye ekiddako ziba zigenda kutomera. Kati tewandizirinze kutomera kuba bwe zinaatomera tewalejja kutaasa. Tulabangako gwe baali bakimye katuuti endiga zijja kukukima ku katuuti. Ojakakasa akaliro jjukiro zo zideyaddeyo zirimba luli wazigamba mbu 31st 2023 the heaven is registered tujja kuba tuyingira omwaka gwa 2023 Desemba nga 31 kuba kunyola kisumuluso nga tuyingira
The heaven is already registered the dates. 31st December 2023. Kati after the registration inga heaven is zimaze okuregistering ani yali aseneza registration kati nozigamba 2024 mugenda kusima musingi tezinnalaba yadde tulera yemitayimbwa okyasinda osinda ki osinda saawa zino owulira obulumi gw'omusajja eyavuga omulambo nga n'ebiwundu bitiirika musaayi kuva bawala kata paka mulago kati saawa zino otandika okuwoloma alimba owoloma kyesaawa eno tojja tukekemerako abantu bala Pentagon ate nkuwulidde osaba emussa emikono sabira abantu abali mu kunoonyereza bagguke ku mazima g'enkomeredde abawa amagezi Mukama asiriwaza abantu abatutemula bafeeyo babyeyogerere bokka na bokka. Omanya abantu abamu bazanyira Katonda kati Musumba azanyira Katonda tamanyi nti is busy rotating around his grave ojja Katonda omumusaba nga ali mu happy time agenda kwanukule makula ebintu agenda abyogere anti gwosabye n'ogambwa abantu babyeyogerere makula gy'abyogere ya confessing ajjukira abakazi tebakuuma byama ekyo oba obadde tokimanyi ajja byogera gwe kati gwe weesabye nnyo nze nkubuulira kati azanya psychological game omanye dda wano mwenna mmanyi nti wali oteguddeko ku kkunje kati bw'otegula ekkunje gwe kennyini kasita batandika okunoonya sene ebibadde wano sene zibadde wano ziraziwa gwe kennyini azibbye gw'okulemberamu okunoonya nti mukebereko wano obeera musaale okwagala okukakasa abantu nti tokiriimu nnyo baga olaba ono yatandise otuwa amagezi g'okunoonya olage nti tobiriimu kati Musumba zino essaala zeweesabisa oyagala kulaga ndiga naffe otukakase nti ekintu tukiriimu tubimanyi ekintu kino kirimu bakyakuzibiikiriza buzibiikiriza essaawa yonna bajja kukusena ebyo nno negye buli ena ebintu tebiggwanga bibanga ebizikira ate pasita yennyini yaleetera abantu okubikumamu omuliro bannayuganda baba babivuddeko nga pasita aleetayo akakodya akalala akalaga bannayuganda nti mulindeko okuva ku nsonga ezo muzongereyo okuzivuga kubanga abantu baali bazivaako ye najja n'abakumamu omuliro ng'abagamba nti mumanja Pentagon ya nnyoko era n'abagamba bakankuba masasi amulowooza mugenda kunsaba Pentagon. Kino kyongera abantu okuzuukuka okwebuuza nti fayini bakuba amasasi naye tulowooze nti ate ssente zali zisondeddwa okuzimba Pentagon ate ze zakujjanjabya amasasi nti nedda. N'olw'ensonga eyo abantu beetegeerera ensonga zino pasita yatayagala ziggwe abantu bazivaako ye bw'aleeta ensonga ezibawaliriza okuddamu okuzijjukira. Asiriwaza abantu abatutemula bafeeyo babyeyogerere bokka na bokka. Omanya abantu abamu bazanyira Katonda kati Musumba azanyira Katonda tamanyi nti is busy rotating around his grave ojja Katonda omumusaba nga ali mu happy time agenda kwanukule makula ebintu agenda abyogere anti gw'osabye n'ogambwa abantu babyeyogerere makula gy'abyogere ya confessing ajjukira abakazi tebakuuma byama ekyo oba obadde tokimanyi ajja byogera gwe kati gwe weesabye nnyo nze nkubuulira kati azanya psychological game omanye dda wano mwenna mmanyi nti wali oteguddeko ku kkunje kati bw'otegula ekkunje gwe kennyini kasita batandika okunoonya sene ebibadde wano sene zibadde wano ziraziwa gwe kennyini azibbye gw'okulemberamu okunoonya nti mukebereko wano obeera musaale okwagala okukakasa abantu nti tokiriimu nnyo baga olaba ono yatandise otuwa amagezi